Senga wanjisebo ddagala lya kinnansi ekiri ensobola okukozesa okujjanjaba embeera eno. Eddagala lingi nnyo lyetukozesa kati nsobola okulagirira emirandira gy'akabamba maliba, nsobola okulagirira emirandira gy'akawuukiwuuki akatono nti genda osime emirandira gy'akawuukiwuuki akatono gikole booti ne booti ne booti, genda osime emirandira gy'akabamba maliba akatono ogende okakole booti ne booti ne booti, osobola okufuna amaanyi g'ekisajja. Naye ng'ate nzaalinyiikira gw'osobola ogisima ne kitakuyamba oba nejjajjawo n'agikusimira oba maama wo ng'ogenze n'omunnyonnyola nti munnange maama Senga alinyiikira yagambye bw'osima emirandira gy'akawuukiwuuki ofuna amaanyi g'ekisajja, nze maama amaanyi ganzigwamu, era maama wo n'agikusimira ne bigaana. Ate n'ojje wange alinyiikira olw'okuba nti nnyina omukono guli ogugaba ki eddagala, n'ojje wange nenkuwa n'akajiiko kamu oba bubiri n'osobola okubeera nti ofuna amaanyi g'ekisajja olw'okuba nti nnyina omukono ogukola ki ogugaba eddagala. Ate nga gwe maama wagikusimidde tojja kufuna ky'oyagala, era akusimidde olw'okuba ogenze mu kyalo akuwadde na bingi nnyo kuba asime byaki bya bwereere. Nejjukira tofunye kyokola ki ky'oyagala olw'okuba nti maama wo talina mukono guli gukola ki gugaba eddagala. Ate nga nzaalinyiikira nnyina omukono ogugaba eddagala, nsobola n'okukuwa akabamba maliba kokka oba ogattamu eddagala eddala. Nsobola kugattiramu eddagala eddala naye olw'okuba nti nnyina omukono ogugaba eddagala. Fedda bamaama baffe oluzaalo balugabiranga ku kiwottonono, naye kakati omukazi najja n'omugamba nti agenda olyoleeta ekiwottonono nkuwereko oluzaalo takkiriza, agamba akyenyinyala n'okukyenyinyala si be basomyeko ab'omulembe guno. Naye nga ffe edda bajjajja baffe enzaalo bazigabiranga ku kiwottonono kino ekyegundi ekiva ku kitooke ne kigwa wansi nga kwakola ki kwalugabira. Naye kakati ennaku zino ffe twakyusaamu, ffe tuzigabira ku bujjo. Abamu n'omugamba nti agenda olyefumbire. Toyanza Senga, abamu kye batera okukola bafuna ensaano ey'omulondo n'afuna entungo n'agattamu ensaano ey'omugavu ng'asasa kimu. Omulondo naffe abakyala tugugaaya. Omulondo nedda bajjajjaffe bagugaayanga. Omulondo kangaye nti oba guleeta appetite oba ey'abaami n'ey'emmere. Omulondo guleeta okulumizibwa enjala ate okuggyako omugavu. Ate omugavu gwo gukola ebintu biki bingi nnyo bisijja kusobola kunnyonnyolera n'okuggyako ng'ozze wange wasenga alinyiikira nega nti omugavu gukola kati kye kimu n'entungo. Entungo nzikozesa ku baana ab'amagezi abatono, entungo nzikozesa ku baami abatazaala, entungo nzikozesa ku bakyala abayina kugamba eddagala ndikozesa ku bintu biki ku bintu bingi. Kojja ennaku zino abavubuka n'abantu abalala balina amakerenda ge bakozesa mbuga basisimula. Lwaki oli takozesa ago ate nadda ku ddagala ly'ekinnansi? Yensonga lwaki Abukede TV nyongera okubebaza okulaba nti munwanira eddoboozi ly'omu Afrika wa wano. Bannange tubagamba nti eddagala eryo olimira n'olimira, nejjukira nti obanga omulwadde wa AIDS togenda kulivaako mpaka buli lw'olivaako kitegeeza ogenda kuddayo obeere down. Naye ffe nga abasawo abanoonyereza ku ddagala ly'ekinnansi tubagamba nti tulina eddagala lyaffe nga ffe mu Afrika, emiti gyaffe gye twerimira, ebibala byaffe ebyo twesimbira ebisobola okujjanjaba obulungi ennyo omuntu n'asobola okuba nga atereera. N'ekirala waliwo okubanga okusinziira ku bintu by'olidde n'ebyoza okozesa omubiri gwo tegukyasobola kutambuza musaayi buki bulungi. Ne batukugamba nti tulina eddagala tusobola okukuwa ne tulongoosa emisiwa gyo n'osobola okuba nga okola ki ng'obeera bulungi. Ne tugamba nti oli olubuto lunene nnyo nti olubuto luno lumulemesa okukola ki okukola emikolo gy'obufumbo. Akati ngaffe asawo mu miti gyaffe tulinamu eddagala lyetukuwa tugamba nti akatukusaleko ku lubuto olwo osobole okutuukiriza embeera y'emirimu gyo nga bw'okola ki nga bw'okikola. Bwetyo ne ku bakyala oyinza okuba nga oli munene nnyo ate waliwo okuba ati ng'oli kati nnyo nakyo tekikola ki tekisaana. Kale tugenda tuzimba ebintu bino nti omutini ennyo tumuzimba omubiri nekola ki neguddako n'omunene nnyo tukukendeezaako ng'oyagalaga nti anzibane obuto lumpitiridde kankendeereko nsobole okutambuza emirimu gyange nga bulungi. Kale mu mbeera eyo tugendanga tugamba nti gwe atamanyi gwatulaba essaawa zino ojja kujja tukusomese
kyotalabye kati togamba nti kojja atenze nga teyayogedde ku musujja, kojja nga teyayogedde ku nsimbu, kojja nga teyayogedde ku bigere, kojja nga teyayogedde kabotongo bye bimu ku ndwadde era ezireetera abakyala okubula appetite n'abaami okubula appetite kuba kabotongo oyo ezindwadde zitambulira mu musaayi, etambula ekwata mwami weeraga nekwata mukyala we n'abaana kubanga ndwadde za muki za musaayi. Kale tubagamba ndwadde zo musaayi ezo ffe mu Africa oba mu Uganda emiti ejaffe gino tugirinamu egisobola okujjanjabwa bulungi ennyo omuntu n'asobola okubeera nga ali bulungi. Nga bw'ogamba nti mu Africa tulina eddagala ly'emiti erisobola okuweweeza ku mulwadde wa AIDS naye nga tawonye naye tulikuwa n'obeerawo mpaka Mukama lwakola ki lwakkiriza naga nti ebyo byo bikomaawo genda mu nsi enki mu nsi endala. Kojja alinyikira atunnyonnyodde nti abakyala okufuna ebizibu bino eby'obutaba na bwagazi oluusi kitera kubeera ku bwongo, engeri gye tuyisaamu bakyala baffe oba abaagala baffe, obweraliikivu bwabeeramu, oluusi fiizi, oluusi ennyumba sinsasule, oluusi ku mulimu bamutuntuza. N'olwekyo tufubeko nga bwe tusobola okulaba nga ebirowoozo tubikkakkanya. Teweezinga waka, gendako mu bannu, kolako okukumiza nnyo. Kojja njagala otunnyonnyole lwaki mu bavubuka era ebintu bino bizzeewo nnaku zino? Omulembe guno mwami weeraga n'abatulaba gukyuse nnyo. Omulembe guli omwana yakeranga ku makya nga tayambadde na saati n'agenda n'atandika okulima enkumbi. Naye kakati wamatuka kati mu nnyumba omulenzi wa leero osibanga tobuuzi ng'otambula okola ki ogenda ng'otuula mu ofiisi bekaba ng'otereera. Kakati omusaayi guli tegugenda kutambula nga bwe gwatambulanga edda mu bajjajjaffe kubanga jjajjaffe bo baayimiriranga n'agaa kino ekikola n'akinoga n'akigaaya otosobola kigaaya. Gwe ogagala okugaaya ogaaya obiti, gwe weegala okugaaya ng'oleeta mu mpayawo switi ebitalinaamu kiriisa kyonna mu mubiri gwe kyebigenda kukola ki kyebigenda kukolamu. Kale kyova olaba nti abavubuka ba leero amaanyi matono era omuvubuka omulala naga nti abavubuka tubafuna ewaffe nga mwana muto myaka meka 2 naga nti kojja nti wanjiseba nti nze simanyi amaka gannemye n'omugala tokaaba sirika wano wootuuse omaze eddagala ki naye bwe mala okuwa eddagala lyange ng'omusomesa toddayo kukola kino toddayo kukola kino kikole kino kireke. Abamu ndowooza ne accident ze tufuna nazo zituviirako ebyo omugongo gwakutuse oba mbalaba bangi emulago ekyo kyo Mukama bakikutuusizaako ekya accident n'osobola okuba nga omugongo gwakutuka nga kana akakizi kana akemabega eno kafunamu damage kikumalamu amaanyi. Ate oyo eyafuna ekintu ekyo musuubiza nti ayinza okuba nga eddagala eryo ery'amaanyi ayinza oddibeererako ddala n'abeera nga ajja ddikozesanga emyezi 5 ogiyite wayongera akozesa emyezi emeka. Ekitali ku bano balala nti bw'ojja ng'oli munafu nonga nti kojja nze ndi munafu, kojja nze sikyatereza amaka gange gwe nsobola okujjanjaba n'ogamba nti naye genda gwokoze eki ng'owonye. Senga Essebo twayogedde ku mmere. Essebo emmere eno gyongera okirambulule bulungi nnyo gyengeri gyetusobola ogikozesaamu okwewala ekizibu kino. Ntulye emmere kika ki? emmere nabagambye kati abaami abasingira ddala muyina abakyala ewaka niyo olw'ensonga nti kati abakyala bakola tebakyasobola kubafumbira mmere waka kulya kukola ki kukkuta naye ddayo ewaka oli amatooke bakutereddeko akawunga kuliko balugu kuliko ensujju kuliko ejjuuni olaba bonaafuna amaanyi g'ekisajja. Jjukira n'ekyemisana gye walidde mu ttawuni era wasabye emmere engattike bw'etyo okuggyako nga walidde chipusi. Tojja kungamba nti omwami walidde chipusi ntujja kudda mu buliri tuzanye ontuuse ku ntikko, ekyo kiba kizibu. Ng'ekyemisana walidde chipusi ne soda, ekyo kijja kubeera kiki? Kijja kubeera kizibu. Okitegeera? Ne bwe nabanga obazze wange ne nkuwa eddagala nkulagira okubeera ng'olya obulungi ate ng'olya n'okkuta. Okitegeera ssebo? Abakoze okunoonyereza era abazudde nti singa weemanyiiza okulya amenvu ne weemanyiiza okulya emboga wamu n'ebyennyanja naddala ekyo ekisava kati nga bw'olaba ssemutundu nti bikuyambako nnyo mu maanyi g'ekisajja. Senga obuzibu buno ne mu bakyala bubeeramu. Obuzibu buno ate ffe abakyala tubeera tetulina appetite.
abakyala bw'obulwa appetite tofuna mazzi, abakyala bw'obulwa amazzi tosobola kutuuka ku ntikko. Abakyala abamu bwe njogera ekigambo ky'okutuuka ku ntikko tebakitegeererako ddala agamba nti oba atalinyiikira biki byaliko atubuzizza. Okutuuka ku ntikko kye kiki? Okitegeera ssebo. So nga omukyala obeera olina okubeera nti olina amazzi, olina appetite, nga ne ku ntikko osobola okukola ki? Okutuuka. Naye bwe njogera ekyokutuuka ku ntikko abakyala abamu bagamba oba abaami abamu bagamba nti alinyiikira atubuzizza, ate ekyokutuuka ku ntikko kye kiki? Bo bamanyi bya appetite na bino by'amazzi. Kojja leero batuleeteddeyo kaki? Era siyinza kuva wano nga sisuliddeyo bannayuganda kantu kalungi konna nga kojja w'abaana omuntu amanyi ku ndwadde ez'omu kisenge. Akati ku mulundi guno nzize n'ekintu ekimu abantu kye banyoomereza. Tulina ekigaji kino so mukirabalaba nnyo naye ekigaji kino kye mulaba kyawufu. Mulimu ekigaji akatini, mulimu n'ekinene. Akati kano akagaji gaffe akatono. Akagaji kano njagala nnyo mukatunuulire tikalina bikakola mu ndwadde oba okuyamba obulamu bw'omuntu. Akagaji kano bw'okafumbanga n'onywa tampeke emu buli lunaku ng'osazeesaze obungi bwa biti bino nga 3 n'onywa tampeke emu, kitegeeza kajja kutereezanga akalulwe kasigala kalina obuka bwako. Akati ekivamu ekyo akalulwe kanaaba n'obuka togenda kufuna sukaali, kajja kuba kakuŋŋaanya ebintu byonna ebiri mu mubiri, gwe sukaali togenda kukola ki? Togenda mufuna. Kale n'olwekyo nti kyotategedde kyotafunye kojja alinyiikira ondabye mbeera makindye wano ku kooti lookapu yaffe eri 91 tekikugaana kujja nonga nti kojja nakulabye naye njagala onsomese mu kino kiti. Tetukoma ku ebyo byokka mwami weraga, tusomesa eggwanga mu buli kimu. Tutya tusomesa eggwanga nga tuteekawo n'entambi CDs gye tukola oteeka mu kisenge kyo naye mukazi wo, kubanga sijja kugenda njukunju nsomesa omukwano njukunju nsomesa olina kubeera otya. Akati tuteekawo CD n'obutabo netukugamba nti kakati mwami gundi kwata CD eyo twala mu kisenge kyo ne mukazi wo muwulirize ekintu ekyo mukirabe mumale mukole amakama amalungi agasanyusa agayagaza buli akola ki buli ayita. Enju z'abagagga ezo ziraba ebitegula biki temuli mirembe temuli mukwano naye ng'eddagala liri ku nsiko temuli mukwano. Ate lwaki omukwano gubula mu nju? Okukiika kukulema. Omwami olemererwa okukiika n'omukyala olemererwa okukiika eri omwami ne mutabuka makane gafa. Byolaba nga abantu bafa, abantu betta, abantu beeroga, abantu bakola ki lwa bintu bwebityo. Olina agandi kakati nze owa mukyala mukulu saluti njikuba bulungi, ewa mukyala muto ebintu bigaana ne muyingizaamu eddogaawo. So nedda mukyala mukulu oyinza okuba nga mwami wo mukwata bubi, lwajja n'oyomba so mukyala muto bwaganaga nsanyusa okukulaba munnaye obanga mukyala mukulu yafumba obulungi. Gw'ofumba bubi, kale oba ofumba bubi kojja alinyikira wendi, jangu nkuteeketeeke, jangu nkulage omukyala omulungi bw'alina okubeera wamu n'omwami atereza amaka obulungi aggumidde mu maka. Omwami aggumidde yasiba empale nga bw'anaajambula bw'ati babijja kubalawo ekibeerawo. Bw'ojja mbakojja ne senga alinyikira wane Makindye ku kooti ku namba 91 tulina ebika by'eddagala bingi. Tulina eddagala lya lusaazi lino. Eddagala lya lusaazi liyamba bulungi nnyo omuntu alina alusaazi. Singa omubiri gwo guliba mulamu n'omubiri gwo nga gweyagala, obuzibu bwonna ojja kuba obuvunuse obw'ensi eno. N'olwaleero tulina eddagala lino baliyita BHR Sexo GC for Manpower. Eddagala lino litusomesezaako olwaleero lye likola ku basajja abanafu abatalina maanyi ga kisajja mu buli ngeri yonna. Oba oli munafu, oba oli mufiirwa, oba watomerwa endiga, eddagala lyo tulirina. Era twalikola mu bintu bya mirundi ebiri. Twalikola ne mu powder form. Oyinza okujja nga gw'otambula safari noganze ko just sijja kusobola kutwala liquid naye ka powder weekali. Era tulirina nti powder form, Manpower powder form tulirina era nalyo likola bulungi ku ddagala ery'amaanyi na buli kimu. N'ekirala tulina eddagala ly'abakyala nga bwe twabanyonyodde nti abakyala tolina appetite, olina ebizimba mu lubuto, otawanyizibwa enseke, kuzaala kuganye lwa nsonga ya bintu bwe bityo. Tulina eddagala totuuka ku ntikko, tomalaako totuuka ku ntikko nga gwe twagambye oli nti alumizibwa
alumizibwa singa abeera akoze eki singa abeera atuuse okubeera n'omwami we alumizibwa eddagala eryo nga tuliyina n'olwekyo gwe wenna ali eyo bw'obanga olina ekizibu kyonna ekikwata ku ndwadde ekuluma eddagala liirino tulirina lingi nnyo muno omwaffe jangu tukunnyonnyole jangu otwebuuzeeko tujja kukulagirira buli kimu ekirina okutambula ekikwata ku ddagala ly'ekinnansi. Essimu zaffe ziri 0782 12 18 73 era mujja kuba muzirabaawo nga zitambula n'endala eri 0772 826 797 ffe balinyiikira. Program eddagala ejjejja bweti wegenze tubadde ne Ssenga ne Kkojja alinyiikira nga batusomesa ku ndwadde ezisobola eziri mu mubiri gwaffe ezituleetera okubulwa amaanyi g'ekisajja oba abakyala okubulwa obwagazi. Era batusomesezza nti oluusi endya embi gyetuleetera ebintu ebyo oluusi biba birowoozo oluusi biba ndwadde ezo ezigonedde mu mubiri. Naye ne batugamba nti bw'obeera olongosezza ku ndya ennungi n'okukozesa eddagala ly'ekinnansi osobola okubeera obulungi. Tusingana omulundi oguddako mbadde John Weraga. Mama mwenda muogo yezala